abalungi be basinga obungi ababi. Abalungi basinga obungi ababi. Mwebale nnyo, mwebale ddala okulaba Dream TV, okuwuliriza Impact FM, okukola emirimu mu Victory Church awamu ne Dokisa ng'egenda ki mu maaso. Waliwo omuntu omu yabuuziza nti ekizampo ki gye tuyinza okukoppa ku nsolo okubeera mu ddembe nga zo. Ekizampo nno nnyingi zetuyinza okukoppa ku nsolo. Kubanga Abaganda balina olugero olugamba mbu kiiso kya mbuzi. Nti ekizampo ki zetuyinza okujja ku nsolo. Nze ekizampo emu gye mmanyi yambuuzibwa. Nali mu nsi emu ey'enjawulo. Manyi saagala nnyo okwogera nti nali wano, nali wali kubanga abantu bakitwala nga abeewaanirako ng'otambudde. Era omanyi oluusi oyinza okutambula n'otobaako nakyotegeera. Naye ensolo, omusajja yambuuliza eyo nti olowooza ki ku ba homosexuals abali b'ebisiyaga. Ne mugamba nti omanyi ekikulu bwe ndiraba ensolo ensajja ng'egoba ensajja ngenda kukkiriza nti ebisiyaga kikolwa kya buzaale. Nti oba enkoko empanga ng'egoba empanga egirinnyire. Ne mugamba nti that is my opinion about sexuality, nga nkozesezza ekizampo ey'ensolo. Kubanga ddala tusinga ensolo amagezi oba nedda. Kale bwe ziba nsiru, ffe tetuyinza kuba bagwagwa abali mu bisiyaga. Kubanga ensolo w'ekikolera eba nsiru. Era gundi yaŋŋamba Bishop Kawuma oyo mu biseera by'okufa wano okungi okwa Siriimu AIDS Ferutaaya nga tuli mu campaign. N'agamba Bishop Kawuma nti abange bw'oba omusiru ekimala okukwana omukazi mu mulembe guno, ate togwagwa wala nnyo, tofuuka mugwagwa obutakozesa kondomu. Na kino bwe kiri. Ensolo tugimanyi nti eri wansi waffe. Era Katonda yazituwa tuzikole ki? Tuzifuge. N'amagezi gaazo tegatwenkana. Bw'okipimamu, singa oyigiriza ndowooza ensolo okubala, ojaga nti nsiru. Ayinza okuba nga tejja kukikwata. Naye kakati ate ffe ne tugwagwa wala. Abafuga ensolo ezo zetulooza nti tezitegeera nnyo nga ffe, ne tugwagwa wala. Ate ffe ne tugenda mu bisiyaga. Omusajja agoba omusajja, omukazi agoba omukazi. Kye tutalabanga, sikirabangako ng'ensolo enkazi egoba enkazi, oba nga empanga egoba empanga. Sikirabangako wano okasooka nga nkola. N'olw'ensonga eyo, nze sijja kuwana nsonga nnyingi ze tuyinza kukoppa ku nsolo. Eyo yokka bwe tugikoppa etumala. Owulidde? Tugikoppeko ekyo kyokka waakiri. Ensolo of course zo tezimanyi boundaries. Nti eno Kenya, eno Uganda. Ekinyonyi tekimanyi boundaries ezo. Naye naffe tuyinza ozikoppako ekyo ne tuggyawo boundaries zaffe ezo. N'oba ng'osobola okutambula mirembe n'ogenda e Kenya nga teweetaaze na passport, teweetaaze na kiki. Ekyo nakyo weekiri. Then ensolo kugikoppako ekintu kino, ekyo katugambe naddala ensolo zino eziri domesticated, eziri awaka. Nti leero osala embuzi bambi tejja kulwana, tejja kuyomba, era ejja kgenda bugenzi wali bagisale. Ekyo nakyo kyakusatu kye tuyinza okukoppa. Endowooza ebyo bimala. Tuyinza okuggyawo boundaries zaffe ne zivaawo. Ne tuba nga tutambula butambuzi bulungi Afrika yonna. Ne bw'oba otambuza bigere ng'otuuka gy'olaga. Tuyinza okukoppa ensolo obutabeera mu mizeeyi egy'ebisiyaga. Tuyinza okukoppa ensolo okwewaayo. Kubanga waliwo ekibuuzo ekibuuzibwa nti omuntu oli ready kufiiririra ki? Olina ky'oyinza okufiiririra
embwa ezo ze mulaba batugamba nti ne bwofa emanya era ennaku yayo ebeerawo kubanga yeemanyi nti gwe mukama waayo era emanyi nti ebadde kukuprotectinga mu bizibu kukukuuma kale bw'ofa efuna ennaku eyo naye eba yeewaddeyo ate bwe yeewaayo gy'oli ensolo oba kapa oba embwa neekwagala n'ofuuka mukama waayo teta paaka Kasirye eggwanga wano yalina embwa naye babuuze abaamuziika oba embwa ezo tezaaliyo nga zimwagala nga muntu mukama waabwe gwe zirina okuprotectinga era ennaku yaziruma simanyi kati kiziriko. Olwekyo ebintu bye tuyinza okukoppa ku nsolo nze ndowooza nti bye byandibadde ebyo boundaries ebisiyaga nakyo ekirala boundaries okwewaayo okwo nti ekibuuzo kiri nti omuntu olina okubaako kyekyo kyolina okufiiririra. Embwa eyinza okukufiiririra, ensolo eyinza okukufiiririra, naye omuntu n'omusanga atalina kyayinza ye kufiiririra. So ndowooza ensolo nazo twandizigasseeko ku kikoppa ekyo nti zitufiiririra ffe tetukimanyi naye zitufiiririra tuzirya tuzisala. Omuntu n'omusanga ng'akotte embizzi 8 agenda zisala zikole zitya tezijja kudda. So oluusi osanga tuyinza okusirika ne twewaayo bwewi okwewaayo kwaffe ne kugoberera kiri Kristo kyaga nti nze nawangula ensi n'oyo alingoberera naye aligiwangula nga nze. Awo tulina okugoberera ekyo. Tuwangudde ensi eno oba twagala kuleka ensolo ze ziba zitufuga ze ziba ziwangula ensi eno. Bwe tuba tetukyagala then tukimanye nti waliwo bye tulina okukoppa ku nsolo ate waliwo bye tulina obutazikoppako. Naye ensolo bw'ogiyigiriza obulungi oba mbwa oba kapa ekola ky'ogiyigiriza bulungi n'obwesigwa. Embwa ezo zikaaba n'okukaaba ng'ogiresewaawo neekaaba naddala buno obutono kaakaabye dda. Era nze kye kiŋŋaana okukuuma embwa kuba sibeerawo nnyo yinza okugibonyaabonya ate nange nempulira ennaku oluvannyuma lwakyo. N'olwekyo ensonga ezo nze ndowooza tusigaze ensolo ensiru okusinga ffe okukka wansi w'ensolo ensiru ne tufuuka abagwagwa. Si kirungi nnyo okwo kwongera buzibu ku buzibu. Abaganda bagamba nti ng'akwekweyo okw'enkuba. Tuleme okuva mu busiru bw'ensolo ffe nnyini abantu ate tufuuka abagwagwa. Ensolo at the end of the day zibe nga ze zitusinga amagezi Katonda ze yatuwa okukuuma n'okufuga. Kale Katonda tayinza kisanyukira ekyo. Tuba tugenze mu kiri nti they fell short of the glory of God. They all fell short. Nti twagwa wansi w'ekitiibwa kya Katonda nga twalina okwetaaga ki atujjayo. So na wano tulina okufuna engeri etujja mu bikolwa eby'ensolo bireetebwa ki artificial intelligence. Pastor Kayiwa yawandiika omuzannyo ogwano nga tewali alowooza na ku artificial intelligence. N'atulabula eno simanyi social media kati epromotinga ebyo eby'ensolo nga bwe yapromotinga emmundu wano n'obuyigirize oba okusoma. Kati etandise okupromotinga ebyo era bitukwatire mu makomera.
abaana babulireeyo abantu abakulu tutandika okulowooza nti balina kukola mizeeyo olwo tuva mu busiru obw'ensolo tuyingira obugwagwa oluvannyuma lw'obugwagwa geyeena simanyiiyo kirala n'olwekyo bye bisatu bye ŋŋamba tuyige okukoppa ku nsolo oba obutakoppa ku nsolo tuleme okuyingirira obugwagwa tusigaze amagezi Katonda ge yatuteekamu okusobola okufuga ensolo ezo naye si gwokulaba entengeya oba ensolo nga sikitegeera nakitegeera olumu njagala nkitegeera era nja bitegeera ndowooza naye toyinza kulaba mbwa nsajja ng'egoba embwa ensajja era ziyinana embwa ekizifusa nga ziwanise okukuluzi kumaapinga gundi yaayo empaya yaayo okulabula ensajja yonna endala nti wano toyita wange zigenda zifuka ku miti ku leve eyo okubeera ennyindo y'embwa kyeziva ziwanika ki okugulu nga zifuka bwe ziti kakati buli mbwa eyitawo oba edduka eba ekola ki oluso olwo eruwulira kubanga eri yalutadde ku levo y'ennyindo ate bweruwulira eddukawo buddusa kubanga emanya nti wano waliwo mukama waawo waliwo omwami waawo wabeewo embwa 6 enkazi oba biki eddukawo buddusi naye naffe tuyige okumaapinga wetukoma tuyige okumaakinga nti abaana kino tetukigendamu era bw'okiraba vaawo so we can do that naye nga social media artificial intelligence byonna ebyo mubyegendereze kubanga bye bitandise kaakati ate okuzza abantu era gye twali mu bufuge kati buli obufuge bwali bwa byanfuna kati buno obufuge ate bwe tugendamu bwo bwakwonoona bwa byonoono kwonooneka bwe baagala tutwalamu kati twonooneke tufuuke abagwagwa bw'ofuuka omugwagwa tobaako kyokola so bayiseeyo kati gwe bakuweereza bakuwadde social media waliwo gavumenti kati ezeewaana mutwaleeta simu yes naye ekyajjiramu okimanyi era wakyetegekera wakitega n'okigera nti bino bye bijja okuvaamu era tujja biwonya tuti oba tujja kubyetikkula tuti oba katuyigirize kino ebyo byonna wabikola nedda kati olese omwana emyaka 18 n'essimu eriko buli kyayagala kakati muteebereze ng'alina emyaka 4 agenda kugamba nti omanyi omulembe ogwaffe nga kati omwana omugamba 2 gattako 2 yawuleko 3 agenda ku simu tasobola kikolera mu mutwe gwe kiseera kijja kutuuka ekyo ng'abaana abato tebakyalina kulowooza ng'eyo simu yebafuga ate nga ffe tetwagyetegekera kyokka nga tulina abakulembeze abamu oba abafuzi abeewaana nti baleeta kino baleeta kiri mu Afirika nti balina n'obuyinza obukisiba oba obukiggula mu Afirika n'olwekyo ensolo esigale nga nsolo Byron Kawadwa ye yayimba oluyimba era olwamuttisa ebinyonyi bibuuke ng'ebinyonyi ensolo zitambule ng'ensolo okiraba kwegamba sigala mu kiki mu kitondebwa ekyo Katonda kye yakuteeka. Kawadwa yawandiika ogwo omuzannyo wankoko kitegeeza nti wankoko atakula zawwa azawwe kati wankoko yalina emirundi egi abantu ababuulira ekituufu tebababonyaabonya oba batambulira mu buki mu busibe
babakkirizibwe batambule ng'abantu ebinyonyi bitambule ng'ebinyonyi ate najja n'abasiba akakodyo ng'erinnya lye ye Wankoko ke bataamanya kubanga Wankoko ye atakola zaki n'oli yali yeenoonyeza ki bibye afubutudde kabaka owulidde paka abantu ne beerwanako ne bazza kabaka ne bagoba Wankoko. So kiki kyetukoppa ku nsolo tulekeraawo okulowooza nti ensolo ejja kutusinza omuntu amagezi. Nedda, tetujja kikkiriza era ensolo tesinzangako muntu magezi. Ne bwe ziba zaali ziyingira eryato lya Noowa yali azisinga amagezi yazikuŋŋaanya tezeekuŋŋaanya zokka owulidde. So nze ndowooza nti ebyo bitumala. Ayagala okufaanana ensolo takyasobola gifaanana okuggyako ng'agudde wansi w'ensolo. Ntegeeza ki? Ayagala okufaanana omusiru tosobola kufaanana musiru kubanga waali era tojja kukola nga ye. Kati engeri yokka okumwewala oba okukola ki oba olonzeewo okufuuka omugwagwa. Kati yawulamu oyagala kiki? Magezi, busiru oba bugwagwa? Bajje batuleetere ensolo zino ensajja ezigobaganye eyo ensolo bwetyo tuteekwa okugitwala mu kkooti nga ensolo egobye ensolo ginnayo ensajja oba ente ennume ng'egobye ente ennume tusaanye tugitwale mu kkooti baginenye omusango ogw'okugoba ennume gyennaayo egyagaza ki simanyi. Naye ogwo mulimu gw'abasumba, mulimu gw'abakulembeze, mulimu gwaffe ffenno in one or the other okuggyawo embeera eyo ey'obutafuuka bagwagwa, ey'obutongera buzibu ku buzibu. Olwedde tulina ebyekisiru bingi naye ate bwe tubyongerako n'obugwagwa tuba twesimira bunnya mwe tugenda okugwa tufiire omwo nga tetulina kye tufiiriridde okuggyako empisa zaffe oba emize gyaffe emibi nga gye gitusse oba nga gye tufiiriridde olwa ssente. Kuba bayinza okukuwa ssente okole ekintu mpulira mbu abaana abato babawa ssente bayingire ebyo. Kaakati awo ekyo nakyo gyekiri. Naye nze ekigambo kyange kyekyo nti nja koppa nnyo Bishop Kawuma eyagamba bw'oba omusiru ekimala okwana omukazi ate togwagwa wala obutakozesa kondomu. Ekintu ekyo kiyinza okuba nga si kituufu kati ŋŋanze atakkiririza mu kondomu. Naye ng'ate yannyonnyola bulungi n'ategeeza ki kyetwali tulina okumanya era ne tukitegeera era nkakasa kyakwata ku bantu bangi ne batandika okwekuumisa obupiira obwo oba n'okwemma. Mu Luzungu kikyannemye okwemma kyeki mu Luzungu? Okwegaana ekintu n'okyemma oba mmere eri awo naye n'oga nti sijja kulya. Abstain wamma ekigambo kiri abstain weebale. Abstaining abamu batandika okukikozesa olw'Akawuma, Bishop Kawuma. Abstaining abamu batandika okukikozesa olwa Firi yatandika olutalo lwa AIDS mu Uganda. Abstaining n'olwaleero ekyetaagisa kwe kwemma. Wemma ekyo ky'olowooza nti kisinga ebirala byonna amangu ago. Wemme okulya olwaleero obulungi enkya olye bulungi. Okiraba wemme leero essanyu osome enkya osobole okuba n'essanyu. So ebyo bwe tutakikola
tujja kufaanana ensolo bwe tutemme bintu ebyo bituleetera emize emibi okwemma ssente noga nti kati nga nze nina abantu abayinza okumpa ssente nti jangu okola omulimu gundi naye mbaga nti abange ogwo sijja gusobola ezo ssente nenzemma so nga nzeetaaga naye munnange olw'okuba bye baagala okole tobisobola n'ozemma n'olwekyo tuyige okwemma emize emibi twemme ebyo ebituleetera emize emibi tusobole okuba nga tetufaanana nsolo mu bulamu buno tusobole okuba nga tetugudde wansi wa kitiibwa kya Katonda ng'ebyawandiikibwa bwe bigamba tusobole okuba nga tusobola okuzzaayo obuvunaanyizibwa obwatutondebwako nti oli musajja oli mukazi era tetubuuza mu ddwaliro azadde kaana ki nti kalenzi tumanyirawo obuvunaanyizibwa bwako biki bye kalina okukola byonna nti azadde kaana ki nti kawala alabira ku kinti kawala waliwo ekitundu ekiraga omuntu nti muwala ne wabawo n'ekitundu ekiraga omuntu nti mulenzi kaakati bw'aba azadde kawala tewali addamu kwogera tumanya ekigendererwa n'obulamu bwa kawala n'obuvunaanyizibwa bw'omuwala mu ggwanga mwe tuba tuli okitegedde so tuleme okufuuka ekitategeerekeka tubuuze nti azadde ki nti si kalenzi si kawala azadde ki kikulekule nti tebalina mwana abampuliriza mwebale nnyo Dream TV Impact FM Dokisa temugjaako muliro mubenga bavuzi ba byannyanja bateekako bulooka tajjaako muliro ebyennyanja bireme kududa temugjaamu muliro Victory Christian Center mwebale musabe naye ne okuyigirizibwa mu kyaŋŋange oba mu kikwate ennyo musobole okuyiga kye mulina okukola n'emikono gyammwe mwenna abakulembeze mbaagaliza okussa ekimu n'obwa Sseruganda ebintu tubiseemu okussa ekimu n'obwa Sseruganda ani gwezesa naye ekimu ani muganda wange Mukama abaweekisa